Yes, abooluganda mukama yeebazibwe. Kati wano tuli ku set up for this Saturday, mega crusade. Crusade eyo eri wano e Namulanda, miracle crusade by ETUSE here 22nd October, and this is Mountain of Miracles Namulanda. And your host here, this is the host, Pastor Margaret Musungu, along with Pastor Robert Kayanja, the main preacher, pastor. So, lwe lunaku lwa weekend of Saturday. Yes, weekend of Saturday bambi. You can come and you can see every team, every person is busy. We are here. So abantu mwenna ababuzi Namulanda, Kajansi, Ntebe bajja, wano Kitende, Kitevi, Kitende, Katende, you know, bannange mwenna oba Katende ne Kitende, whatever, Kitende I think. Bannange mujje mu crusade eno. Ate wano olusozi luno lugenda kuba luggulwawo mu butongole. Olusozi luno luyitibwa Mountain of Miracles. Luli wano Ntebe Road, Namulanda. So mujje mumanye olusozi luno. Oyinza okubeera nga weetaagawo okusabira nga tomanyi, but this is the place to go. Yeah, you can come and you have the prayers over this place. May God bless you. Amen.